Olunaku olwaleero tugenda kutunula engeri gye bafumbamu ennyama wano ku MRU TV. Ennyama osooka nga tonakola kirala kyonna kyonna, osooka n'ogenda n'ogula ennyama n'ogula by'ogenda okukozesa. Bw'ovaayo n'otandika emirimu, ogenda okugula ennyama nga wategese dda buli kimu ky'ogenda okukozesa. Bw'otuuka n'osalaasala ennyama yo, n'ogimala ogisalaasala, n'ogyoza, n'omala okugyoza tuyiwemu amazzi matini, tuyiwemu n'omunnyo so that ennyama eno bw'eba eyidde omunnyo guba gunoze bulungi. Bw'omala okuguyiwamu bulungi then tumala tugenda fumbira ku gasi, tugenda fumbira ku sigiri. Tumala nga tukuma ekibiriiti, tumala gaasi atusitule ennyama yaffe etwayiremu amazzi. Netukwata akabikako netuteekako, then biba biri mu ttokota nga tukwata tutandika osalaasala ebirungo byaffe. Sala butungulu, nnyaanya, green pepper, carrot n'obimaliriza. Kati ogenda okumaliriza wano nga n'ennyama ekoze eki eweddemu amazzi, n'otandika osiika mpaka bw'ekyusa ku kkala. Bw'eba nkapa oyiwamuko ku tubuto, bw'eba nsava it's fine n'otayiwaamuko buto, n'osiika ennyama eno n'ekyusa ku kkala. Bw'emala okyusa kkala yiwamu obutungulu otabulemu, then oyiwemu carrot. Bw'omala okuyiwamu carrot oyiseemu eddakiika, then oyiwemu ennyaanya. Bw'omala okuyiwamu ennyaanya tabulamu, then oyiwemu otunnyo tutini so that to making ennyaanya oba ebirungo okuba nga bimeltinga nga bigonda. Spices zinakozesezza Royco, nenkozesaako beef masala, then nenkozesaako soya sauce. Soya sauce ono akyusa ennyama, awoomesa ennyama, awunyisa bulungi ennyama. Bw'omala kiwa mu nvaazo bikkako, ogenda okubikkulako ku nva ng'enva ziyidde. Aho ba ready to serve.